Ebibbiro ly'amasanyalaze erye Karuma lyatandika okuzimbibwa mu mwaka gwa 2013 era ng'omulimu guno gwali gusuubirwa okulungula emyaka 5 gyokka limalirizibwe ku nkomerero y'omwaka 2018. Wabula emyaka gigenda mu 9, kampuni ya Sino Hydro Corporation Limited eyakwasibwa omulimu guno ne gibuli eno tegujjangako ngalo. Bwe baali balambula omulimu guno mu mwezi gw'okutaano omwaka oguwedde, ab'ekitongole ekivunanyizibwa kusunda amasanyalaze ki Uganda Electricity Generation Company Limited baasuubiza nti ebbibiro lino lyali lyakuggulwawo mu butongole nga 15 Juni w'omwaka guno. And today we are happy that the contractor has started taking corrective measures, and we are very optimistic that if he keeps this momentum, we'll be able to meet our new completion date of June 2022. Wabula kitegeerekese nti ebbibiro lino si lyakuggulwawo mu butongole ku lunaku olwo kubanga ebyalina okutereezebwa tebinnaggwa. Only a few things are remaining and then we'll be good to go. They have promised us, they are discussing, they are engaging, and they are going to come up with a fully resourced commissioning plan indicating what needs to be done, when will it be done. The commissioning is going to happen in phases, so all that will be reflected on the schedule. Okutongoza ebbibiro lino era plan ekyaliwo mu bwangu tujja kubabuulira ddala olunaku nga tumaze okutegeragana ne ttiimu eno empyezze erina amaanyi amangi ge tusuubira nti gajja kuleeta ekyo kye twagala naye tujja bakakasa mu bwangu. Newankubadde guli gutyo, ebisinga obungi ebyaviirako omulimu guno okulwisibwa bitereezeddwa. Tufunye essanyu okulaba nti ebintu bye byali bituzunza emitwe babikola. Really cables bazitereezezza bulungi era bakyayongera tebannamala. Ebyali bitalaze babisiize ne paint omutuufu. Ekifo mu kiraba kirungi ddala. We are appealing to Ugandans, to the public, to be patient so that we can deliver for them a safe plant that is going to generate electricity reliably. Nga limaliriziddwa, ebbibiro ly'e Karuma lijja kuba lisunda obungi bw'amasanyalaze bwa megawaati 600 era limu ku ago agasinga obunene mu Africa. Lino lizimbiddwa ku nsimbi akawumbi kamu n'obukadde 7 eza dola za Amerika nga mu za Uganda bwe buwumbi 600 n'okusoba. Habert Kamoga, NTV ku ssaawa emu.